Yes, oketandikiddewo nateera katandikidde musajja mukulu out n'abaako gwagamba afulume kumbe abasanze mu wenzi n'asigaza omukazi ne bebe bambi mukwano nsonyiwa bambi nkwegayiridde lwajjukira okuka ku maviivi nawe mbadde sikitegeeza mutufu bebe simanyi kiki mbaddeko oba mbadde ndowooza ki kumbe ku kasulu kwabadde alowooza nno kasulu wa bbaawe ne wa mulala namugamba obubanyi bebe tetulina kye tukoze tubadde twakayingira just negwe nkulabikidde nga wumva amazima gennyini nkubuulira amazima badde tannataganjula bintu byo bebe ne mu nnyumba eyange mukazi gwe ku buliri obwange mazima ddala bebe nsonyiwa asitajja y'akaloboozi ng'omanya free film ze bakutuusako firimu etandise bagise love betrayal oba giyite court in act mbakutte lubona katunyumire ate lwaki nedda love betrayal court in act etandise it's me your boy VJ Joske katugirabe bulambalamba katandise bulambalamba ate wano wennyini we byatandikidde nga kisosola batekinnabaawo kati twatandise n'omukyala nga ssebo akyazizza omwami buliri namugana ne bebi nze nkoye bino ebyokugenda out baabali mu lodge simanyi biki simanyi lwaki mazima ddala gennyini twambala n'obupi mwana ayagala smart wuzigan namugane naawe bebi okimanyi nkwagala nnyo naye sinaba kwetereza gwe naawe okimanyi kati akasente mba nsonda kasonde nga ntetenkanya nkayiye kale olaba kati tutuno nkimanyi tuli mu nnyumba ya omuntu omulala kati ye omukazi olw'okuba ali mu nnyumba ya bbaawe yamanyi bulambalamba ennyumba ye bw'asobola okuyingiza nga bw'ayagala kati ayagala kimwonose bwavu kirabika sebwavu empikya zitambuza kiriya kati ayagala ekintu kimu abeere ng'alina waakola ki ate wamufunira amutwale ewuwe naye bannanga omusajja engeri gy'ofuna obuvumu okuyingira ennyumba ya musajja munno kyamazima oba olina ebikulaba omukazi ne waakukakasa atya wakiri mugende mu nsiko tuba tuli wano ng'omukulu yasomye dda bono ne babyogera ng'abiwulira bulungi okimanyi bebyowooma kennyini olinga wono gundi kirabika ne gundi yeyayimba akayimba k'obwoomawooma yali ayoza ku gwe kale zibiriza amaaso sooka olabe kyennyinza okugamba naye nga bino byonna byogerwa ng'omukulu awulira nnyinimu kati wano omusiiga akasa konna kiri tekimalaako okiraba bunene naye ng'akanyama k'omugaso katiri tekimalaako kumbe nobaseka ate okumanya omukwano guziba amaaso nkulayira tebannamanya nti mwali banaye ne woba tolaba n'okuwunyiza oba towunyiza omutima tegugamba yamala kukololamu balyoka bamanya nti giwunye kumbe gyawunya luli kumbe gyawunya luli oyinza okankanaawo amagulu n'owulira nga toyala sajja munagwa ddemba okuyisaamu ekiso yamutonolaga ne banayo n'omukazi talina magezi mulabanga kati ate nembwa kati nolaba falasi kumugamba gundi musanji gundi alo kale fulumya ebinnyuggwe fuluma ayisidde ku lugwanya asanga naye bannange bebe munange onsonyiwa yeetonda byonna nagamba nsonyiwa butuufu sikitegeezezza okimanyi simanyi nakikimbadde ku mutwe kabadde sitaani simanyi nange bye mbadde ndowooza siyo n'omutemookero amale okuta n'agamba ndi mulalu omulalu amanyi nti mulalu nga munaye tetulina kibi kye twakoze kyesi tubadde twakayingira bulungi bagambe wembasi wondabako amatompita pusi nedda bebe kemazima genkugamba mu nnyumba eyange mukazi gwe ku buliri obwange ne bannange newe butaba buliriwo eri ennyama yiyo tebalina gitaganjula nga sigwe yennange omutuufu yakatunuulira n'atambula butambuzi bebi kati atondeka kiki
tebamugize bulungi bebe naawe kati mazima yuzemu nembyonoona ekitegeeza si gwe mulundi ogusoose mazima dambadde ndowooza ki ogwe bayita kabusiru yasalako oluvannyuma nga gyawunye dda sori kabugezi ajja luvannyuma akabusiru yamukedde kati eyo nga tuvuddeyo tujja kano ku ddwaliro Jaiden Medical Clinic ate tusiima nnyo bannange abalina assets ezikolebwa mu firimu ne muwaayo ate room for movie making kati ate omukulu eno jazze kino tukiyite ki twazembyeyo okumanya nga mukazi we ayenze tekyamuyisiza bulungi naye ssebo eno ye wajja mu ddwaliro yasitula omusawo asembayo okumanya ng'abasawo be basitula abalwadde nga munnange ekyamazima n'enkuba ku simu yo nga togikwata omusawo esimu saaganya gikwata naye gwe kyoba omanya tebyabadde birungi ewange era byamukazibwa era mukazi ebiseera bisinga abasajja abafumbo ebizibu by'abalina ebitabo bya ssente aba mukazi ewaka ne bamama mulekera okufuukira abaana abo ebizibu tofuuka kyambika mu maka gamu gwe kyobamugamba okimanyi eggulo nasuze muloodi naye kwe kulaba n'amasuuka mu nvuyiri doogi wasuze mu ya bisatu oba kati munaye gye yasuze tewabadde kiriya naye ize yanyuse ne blanketi z'abandi kyaka blanketi yakyoyo ate ng'ekuzeekuzeemu nabadde saagala kusikana muntu yenna nga sirina na muntu gwe yabadde mu mbeera nga nzibu ekyamazima singa osanga opata naawe mu bwenzi obulya nga tolina kyoyagala kukola dde okuwuliza omuntu yenna bimusobedde nagamba munange kati nange nomboola muboyogera gwe nandyagadde okwogera naawe naye okimanyi esimu nabadde njitadde mu sairenti ng'endi Kenya ndi ggulu nga tetuwuliziganya negwe omanyi okubeera eyo ova ku kalimu weetegekedde mukyalawo olyawo osuubira afumbye mugenda kubeera mu ssanyu kulya mumale mala okulya mu mange nga by'osuubira naye munnange surprise gye yasanze omanyi okubeeranga mu nnyumba ye mwennyini mu buliri mwe baleese omusajja kikiggwe omanyi bweki ng'aleese omusajja wagobye kansuubire wamugobye engeri gyekwabadde nti gwe gusoosa omusawo abadde ati sikina gwe nagobye teyagobye okubanga munaye gwe mulundi ogwadde gusoose omusajja n'agenda osegeera saagadde kusala ate musawo tekimusanyusizaamu kirabika bambi musawo mukwano gwe naye nga womanyi obeerayo ne mukwano gwo nga bambi tayagala owulire bubi naye tulinamu emikwano babbesitinga ng'ebyadde atayagala owulire bubi ne mu nsonga ziri eri oleme kuwulira bubi omugamba munaye saga akulaba mu nnaku wagiri okakkane kati omanyi nindaako malirize wano kati ayagala amalirize omulwadde gwalinawo dokita n'aba afunyemu kasente muyite amulindeko bagende bonna kati wulira kati senkulu ye buli watuuka okumpi ne musawo bwana Jaaka bw'atuuka okumpi n'omusawo ono alina engeri gy'awuliramu bulungi ng'alinga akubiddwa kwegamba eddagala liri mukakkanya kati wano n'ebirowoozo byaze nabyo tabiraba kati oli siyasi mbutogera ffenna gwe ate buzibuki naawe tonsika eriyo takikkiriza naye nga musawo agambye amuwaddemu ku liivu batambulemu bonna bwamalako stresi nerimegerera lyonna oyinza ogamba lina ebintu ebimu naawe bikulakira oba obiraba
kati namugamba munaye kasooke mbeeko we neekoona ate nja kusalako musanga 2 mugamba kale nze sigenda vaano nga tozze amwahaga musiibule mukwano gwe wandiika ogambe nti mukwano gwe just mu capital letter just naye nga nkusaba olikinga obanga obadde tonnaba kulikinga kakasa nti nno osubscribinga noteekako n'akadde buli movie eba efulumye oba tugenda gikutuusaako bulambalamba kati eyo nga tuvuddeyo tuzzeeko wano mu ddiiro ewa musajja mukulu Jaaka kati mukazi we akyazizza ye Linda kati afunye mukwano gwa mukyaliddeko amugamu naye weesiimye gwoli mu nnyumba nnene olabika bulungi bakulabirira ebyo ebibaawo naye okimanyi ombuzeeko gwe gwana gwe eramu naye emirimu no anti saaluuni bakira nti bamufukira kilayant kyokka asaba nnyo bajje bangi kati munnange amugamba nze siri bulungi n'ennaku yange ate mu bwangu ddala singa obeera n'owulira nti nze ne Jaaka twayawukana butuufu teweewuunya ekikiggwe butuufu Jaaka yankeeta ate ono ye yeetamwa Jaaka bannange oba bye tulabyeko byebitono Linda kubanga talina nsonga kiki omuntu ogambye Jaaka kuba nga talina nsonga gwe kyobumanya newemba nga nkubidde ensonga yabandeetedde ogikola omusajja n'essimu obusimu mukyankalane n'akuweerawo negwe ekyadda omusajja akuwubira gwe weesuneko oyo aba akwagala ffe nga twagala batububira tumiddeko besti mukyala ng'olina omwami oba okola ki tafaayo oba kibeerawo nekikulonoga nenyimira ne James n'ataŋŋambako ate wakuwubira n'akuyisaamu empinti ate olaba gwe ekikwogeza ekyo oyinza okuba osiimya ennyumba bunene biki ne mukwano ebintu tubiina byo naye essanyu temuli mu maka lindako watya ng'oŋŋamba nti bawo musobya naye nga naawe kennyini ebibyo by'otayogedde omanyi omuntu akulopera omusango tateera kweroopa kyova abagamba nti tosanga gwakala nga towiza gwakalenzi kati n'abakyala mu bigambo byagamba alina essimu ye n'omwami alina essimu ye nini notification eya WhatsApp emujjako nonasensinga ku ssimu akuweera okimanyi ye byalowooza mu mutwe gwe byalowooza mbu byoli mukola naye naawe kati obuzibu nga bunajja bavudde ku sayidi ekyo kimunyiiza baga ku muntu akubuulira ebizibu naye ng'ayagala obeere ku sayidi ye yamugamba ebyo by'essimu bitabula kati alinayo omusajja omulala bamuyita Jejje bannange n'omuntu akugamba nti nze Kejje oba Jejje erinnya eritatuumwa yadde ekinyomo ano yakisensinga n'agamba ekituufu kiri nti oyagala Jejje bw'oyendako omugamba nze nkubuulidde ensonga eri nti oli ne wemba njagala Jejje Jaaka bwe buzibu ne gundi oli mukwano gwange oba ndi mukwano gwo naye nedda sigenda beera ku sayidi yo oli mukola nsobi mbw ate kati mba mukwano mulungi lindako oli mukwano gwa Jaaka girlfriend wa Jaaka oba wange kati kundi oba oli ku sayidi yange beera ku sayidi yange batandisa biyomberamu kati munaye yamugamba gwe omanyi bakazi bameka abali eyo nga beegomba okubeerako nga bwoli abeere n'omusajja amuzimbidde oba amutadde mu maka kati nno mwana tu obulamu bwe butyo bubeera ebiseera ebisinga ky'obeera nakyo tokirabamu makulu wabula ekyo ky'otalina ky'owulira nga kyekyamakulu kyova olaba tukyabonaabona n'oyo Jejje gw'ogamba akuzzaawa nze ekikulu anjagala negwe omanyi abasiguze bali baagala kumyangalaza olowooza baagala ebyokwezimbira ebyokuzimba atwala kiwedde
tenga kituufu kizibu nnyo kyakusanga musaguze n'atakwegomba oba n'akwegomba ng'oyambadde bubi oteekeddwa kuba ng'onyiridde teredde ekintu ekyo olina kuba bulungi kati baba bayita bansanga bisibe baba baagala ekintu ekyo batwala kiwedde kati mukwano gwe kyagezaako mugamba omugamba oyo jjejje gwoliko omuveeko concentrating nebbaawo nti nze ebyo tobiŋŋamba I even know that you're my friend. I'm in Jack's house. Chamazima mbadde mmanyi oli mukwano gwange. Kuba oli ku nnyumba ya Jack's maybe yagamba bula mukwano nkubuulire. This is my last one. Bino bye bigambo byange ebisemba. Mpulira. Ogende wa jjejje. Olaba ogende wa jjejje. Kwegamba ne wabaawo embeera yonna gyako banaakugwamu biki byonna. Mukwano tonkubiranga. Ate kigenda baawo. Ogambira nti akanaafa. Tekawulira evuga. Kati nga mukwano gwe yamugamba sooka ofune senga ow'omunda weebuulirire tofaayo tizijja kukubira kuba tekijja nakubaawo kati ye ali shuwa ye tamanyi bantu bye baagala kati nga ye yeewulira mbu agezezzaako okuba omukyala agumidde mu maka ne mutuufu oba ng'owulira ogezaako obugeza toli kati beera bambi kati neobiyo abantu bamulaba ebweru baba balowooza mbu alyoke naye agezaako obugeza kwefuula butuufu saga abantu kunjogerera n'ekituufu kisusse nze ndowooza oba nga ye omuntu ayagala emirembe n'ebiseera bisinga oyinza okwagala emirembe nga togitonzeewo kati oba oyagala emirembe olina kubeera ng'ogiteekawo kaye awulira ekintu kimu alowooza nti bbaawe tamwagala waakiri yeetaaga afuneyo omuntu oyo anaategeera ekyo kyaba agamba okudda eno munnange kukyakana mu maka kubaawo naye ne mukakkana ngadda ku mirimu gya gavumenti ey'omumakati esoli ey'ewaka gavumenti y'omumakati naye erina emirimu gyayo mirala oloko gavumenti kati omukulu ali ku ka TV naye remote oluusi eba yagala kuba ya nnyondomu kazi we ali eno ate mu kiyungu ayoza bintu abaali wano essimu neevuga omukulu ayagala olumika amasimu omulaba omwenyi olina agituga maye wayo essimu eyinza okuleetera emiwunyo naddala mukadde nga bbaawo waali ate omukubi ali sirias kirabika tebaamukomako omukubi tebaamugamba nti wenkujjangako ogusooka toddamu ali yasooka lowooza oba simu ye kikimisiko ya WhatsApp wa kumbe eno gyeva kituufu yeeyo naye tugwa butugwa mutuufu yayimuka n'agamba entuukeyo ndabe oba eno gyevugira mukyala taliiyo kiki kumbe gyali naye naye bannange abantu baabaki omukubi yazze kuba teyazze kola kintu kirala kyonna alright ali mukalaba caught in act oba love betrayal nkusaba olaikinge kati wano ku Free Films Uganda YouTube channel Jojo Kasanga ate lwaki nedda kano n'obulala bungi obwogerere n'obutali nebana abantu abamu tebasensinga oli takutte gwe lwaki oba tokiraba omwami n'atuuka esimu oba esimu ogikwata nga olaba ndi bize kati esimu ndowooza nagikwata olulala gundi kwata esimu ne bebi ofuusi bw'oyagala kuleekanira ku buntu obutono oli ali mukuba naye ndi bizi ngamba bugambi nti eddoboozi nkukyankalanya gikwate sigenda gikwata kasi towulira ebyo oba ndabe kwakubidde naye omanyi
I said I'm busy. What? Kugambye ndi busy. Then I will leave. Like, Nze nabamaliriza ebintu njja mukwata. I cannot pick up because I'm busy. Mukwate. Gundi byokola ojja bikola oluvannyuma. Ate like Kandabe kale kulinnya ate erinnya olyagazaaki. no, I'm busy. Nze just ndi busy. Kwata n'omugamba nti oli busy. Ne gundi lwaki tomukwata kale n'omugamba ndi busy. Jimpe ndikwa. Kale mpa nkuyambeko. Ajimba tojimba. Gundi ogenda kumpa essimu eyo obadde edda? Sijja. Mbati wali ng'antudde wali mu ntebe n'endo. Ndi eri ntudde. Essimu evuga bwetugwa. Evuga bwetugwa. Nenga. Osose olowooza oba yange. Put it in silent. Obutuufu kanjiteeke butesi mu silent kubanga like yakuleekaanira. Kitegeera. Gundi sikufuna. Essimu eyo. Kati omanyi jimpe lumu mpa nkwatireko. This is my phone. Eno yange. Onajimba. Nawe oyina eyo ogenda kumpa essimu eyo oba nedda? Sijja. Olabidde nti essimu eyo nze yagigula. Gundi sente zange My phone. kati wajingulira. Kati oba wajingulire yo neyange. Mateeka ago kasitola nga gavuddeyo. I Manya waliyo ebyokukulira. pick up. Like, don't ask for your phone, babe. Negwe nali nkusabye ku simu yo bebe. Nasi kugikusabangako. Kati neyange gindekede. Okubira ne sitakwata. Gundi ate nze bankubira ne sitakwata. Kwata essimu. Kwata essimu nga mpulira oba si ekyo mpa nkuyambeko. Yet it is my phone. Butuufu yange bebe. This is a big issue. Mutuufu si nsonga nnene naawe. Babe. Woba togenda kwata essimu jimpe. Walayi mpa nkuyambeko mu buntu bulungi. The phone is in silent now. Eri mu silent kate kuleekaanira ddayo ku jjo. Okubira kwata essimu. Gundi n'oyo akyakubadde eri mu silent gikwata. Now, when I know you know, Bana neya mu silent bagiyikkiriza. Kwata essimu jimpe. Kati oba togikwata enno ntuusi ntabuseemu. Bebe togenda kumpa ssimu. Gundi ogenda kugimpa oba togenda gimpa? Leeta essimu. Nkugambye mpa essimu eyo. Ogenda gimpa oba togimpe? Nsaba muwunzuumyamu gumu 2 1 2 3 masanda. Magezi ne gadda mu maaso gadde galemedde eno mu nkoona. Gadde galemedde mu nkoona. Why? Lwaki mazima ddala. Why do I have to keep on suffering? What am I fighting for? Mbonaabonera ki mazima ddala. I've tried everything. Buli kimu ngezezaako. I do everything. Ngezezaako mukolera ebirungi naye tajagala. You're the one forcing me to do all. Buli kimu ayagala kunkakabo kati. Beat your punching bag. All the time you're beating. Olwakubiddwa nnyo. Bamufuula punching bag. Omukazi omumanyi. God. Am I not someone's daughter? Basi yeebuuza oba ye si mwana wa muntu atulugunyizibwa bw'atyo. Bamugambako nti nnyana. Omanye nnyana bagiwutula ezaayi. Lydia! Etanya katuba tuli wano ne ziyita mukwano gwe. Tasanze olujinga lukule. Gwe okimanyi osanze olujinga lugule konzi kenzi nkugamba luno lwokya. Lumuleese misingi. Omanyi? Lydia! Tuula naawe ndukuwa olugambo omuntu olaba nina amawulire agookya ku ssimu. Can you calm down? Gundi osobola okukakana ne twogera. Calming her down. Bino tebiriimu kaminga dawuni. Wait. Baby girl, calm down. Gundi. Like, make me do. Kakkana onyinyonyole bulungi okyapiriza sikutegeera. Labayo kati olaba. So I can't get over for sure, chicken. Ngesaako kwekakanya naye kinnemi. Kati alina amawulire galeese n'olabayo gamugjeeko gamulaga kifaananyi labayo. Maybe a friend. Olaba ono jjejje ne mukazi mukwano gwe. Gundi tolaba oba tolaba era towunyiriza. Kino ekifaananyi gwe tokiwunyiriza nti bano bali mu mukwano. Mbasanze beekutte. Bano bensanze nga beekutte mu kiwato. Ekifaananyi kino kyenkubidde ddala naawe kennyini okiraba jjejje alina omukazi. Friend, like, don't you have Gundi gwetubirako ne mukwano gwo n'omukwata mu kiwato. Gundi nga mukazi ku musajja bwe bati. Zero distance eno. Gundi nange nina emikwano gye nkwata mu kiwato please. Mukiwato? Kirozi friending abali. Kirozi fulandi nga muli. Baby girl. Anti Make love it. That's not love. kati kino kye bayita laavu empya. Eba ekusiiwa ng'envunza ento n'okulaba oba tolaba. Paka muloji. Baasi yabagoberedde paka muloji wakuba ebifaananyi by'omuloji Make me a tabifunye. Maybe ba business pattern. Gundi ne mutuufu totegeera. Like, yeah. Gonya, what's Gundi komyawo amagezi ganyambe gave mu buviiri buno gadde mu mutwe. okay. JJ is not like that. JJ. Unzo wange jjejje What? tali bw'atyo You are- musajja mulungi tayenda era kati gw'oyagala ndeeta olugambo mbu simanyanga alina abakazi abalala kumbe muyombesa ayinza n'okuba sisitawe simanyanga.
agaanye oyinza kukikubira. wabula simanyi oba nkunyonyola ntya ggwe Your friend, Lydia just know. laba ndikyaliwo sikwagaza bibi nkuleetedde bituufu njagala obeere nebbaawo bulungi jjejja omwesonyiwa kubanga mwenzi alina omukazi omulala naawe To your head that gundi nange nkikutegeeze ntya nti jjejje tayenda tugendera apa waliwo oba oyagala tugende babiri nze sina gye ndaga Man, so I don't need to go. nze neesiga jjejje wange sina gye ŋŋenda lwaki tokomyawo mazima amagezi go gagenze nze nkubuulira amagezi gagenze wandigazizza Then Jojo is not like that. baasi Put it into your yaali shuwa that Jojo is not. jjejje tali bw'atyo Jojo cannot go with someone else. Be a sister or a friend or even a business partner. erava ento eyo erava ento Jojo loves me. jjejje ayagala nze tayenda ekyo ekifaananyi kyayigana kya AI Jojo is understanding, but ate etwajjiddwa AI bannaayo baby girl, I'm okay. gundi ndi oke I mean, like, I want to be okay. I want to trust my girl. labayo nze nyaga kwesiga bba wange okuzonza olugambo wabula omanyi nakuddamu kati nsonyiwa okuddamu kuzunzaako olugambo lwo sizza masikaati gange wano Yes. kale begenda Webale kufaayo. webale kufaayo Mukwano gwange naye bambi onjagadde nga mukwano gwange Je? bati ku lwa jjejje going to do that. pulizi sijja byagala Sagala birowoozako sagala biki. ku jjejje tayagala yadde okuwuliriza yadde n'okulowooza nti jjejje ayinza okwenda naye katugiraba ate tujolekere bulabalaba tuli mu kulaba Caught in Act kati munnange ye bwana Jack ne musawo ennaku zino bali bulalamu baba bali mu bifo ebisanyukirwa hamu ate ayina keya mbo mukwano gwe aye bannange munnange egenda mu maaso omanye ebiseera ebisinga abakazi oba bapatanazi fe abaleetera patana baffe ate okulowooza otherwise kubanga buli wobeerawo ng'olemye okuteeka emirembe ewaka butereeva ajja kulowooza ku muntu omulala mukakkanya ate oyo omukakkanya ayinza omukakkanyiza ddala paka nga n'omukakkanya akakkanyidde ddala kati munnange beera mwegendereza relationship yo kati bambi ye yalaba ng'ekinene musawo okukkiriza omuleetako wano yasiima butuufu abasawo batera okuba bize aba yakamaliriza ow'ennuuni ng'awa akataaga ajja nti ate ono alwadde kibumba kizza awali ekyensuti akadde mpozi ng'era nsaze n'enkulaba ku mulimu era ye watattakadde mulaba ku mulimu musawo ye talabikako kirungi asitabusoota baasi kati boosi we katamugaana agenda mulaba wesege takinaako buzibu awagumira kati awonjatandika okukolata naye ono kakkiriza kati wakutandika omuleetanga kafo kano wawetresibwa kati yeetaaga batandika okukola ku byokunywa wetresa akuleetera ekyo oba bakuwa eki naawe nesoda emanyi gwe tonywa mwenge wagaana okunywa omwenge baleete soda ye omwalogo n'amazzi tulina okujanjaba abalwadde kati abasawo abalongooseemu tebanywa mugamba nda kubanga balina okujjanjaba abalwadde nga bali soba so si wano agamba waaye musawo oli oti amusoba nkugambye ndi soba naye ng'ebyaddala kyogeza mbidde agenda n'afuna weita mu kkubo kyomanya kafo kalina fuleesi eya nina kyongamba era ye waatuula awo n'akakkana bw'atyo ate alina kye mumugamba ati tuba tuli wano ne zireeta waitress ate alabike ng'abakolako muli mutya ssebo bannange oba ndeeteko biki naye soda n'amazzi byobondeetera ate gwe taata leeta embidde paka mirinda fruit kenywa emirinda fuluti koba ondeetera kati ono yamwewunya naye okusaba soda peka tunya soda nange nywa soda mumanya basawo mwalogoke nange ndinga mu abasawo omwalokoka omwenge amuga munaye nze soda yankolera ebitamiiza tebinkolera mbeera ewange yatekise so bambi musajja wattu kimuli ku mutwe kikimu embeera ewuwe wange yatekise yamufuukidde kye baawalula omukazi yamufuukidde ekyambika katonda yamutonda mu bbumba ki butuufu yeebuuza ngamba oba mukazi wange teyatondebwa mu bbumba nga ffe omuntu akusobera ogamba ebikolwa bye si bya buntu
alabika ye entonda gye bamutondamu si yansi eno kwe tuwangaalira naye babaleetedde soda gwe basabye ate balabike nga baweweeza ku mmiro nzijja kwetera sajja ebintu by'okumulwisa ebyo tajja birinda okweteeramu agira yeetweremu ako okunywa. It's me, your boy VJ Joshke, a video of mobile device created by both you and me. Salongo songa ate gwagala okuzannya naffe films Neighbor Free Films Uganda mukwano okugamba nti no enamba yiyo ku screen joina okubako kakati gwagala okujoininga groups zaffe buterevu era oba otuuse nfuna ebizibu byange okusingira ddala ewaka wange kati musajja wattu ekintu kyazo ekitamuva ku mutwe kitegeera kyekyomukazi ow'ewaka Katonda lidia mubumba ki yekyebuuza agamba omukazi ono atali gumite tamanyi yatondebwa mu bbumba ki amubumba musenyu kyayika musenyu manyi gw'omusenyu gutaagulukuka mangu ebbumba lyo likwata Yaba Jack. yadda yamugamba Jack olaba Kunsi kuno. yaddala olaba ku nsi eno Tewakijanga tewakigendere. tewali kiyitawo nga Katonda tabaze kiddako So, kubanga besagala wekubalize, sagala we stressing, olwalidia. yatusinga okumanya kati ebyokwekubagiza byoba oteeka ku mabbali amba ne mukazi akyuse nnyo Oba agenda. gwofaayo ki oba agenda agende omuntu okubanga nga ne mu maaso omuntu n'ayendera mu maaso go simu n'abutunga obusibu ne buyitamu n'atuga bw'atuga obula n'omusangira ddala nga buswitiza ennyumba ngimulekere ekyo ekintu kiruma ennyumba ngimulekere enveewo ng'eno mutuufu aliwo atuuka n'ayagala okunoba amba omuntu gwolekera ennyumba tumulina muyadde omu naye ng'obuzibu tanzania ennyumba tenyuma kulekera muntu atannamuzaalira osobolekera omukazi akuzaalira ogamba waayi kaseera mulekere ennyumba ankiisa ate oba mba ngirekedde baana bange naye tannaba yadde okusuulawo eggi muleke buli mwezi asabuka akasaayi buli mwezi asabuka Esikimenzo ko. omugamba nze nkuwa amagezi gamu noonya eddembe lyo nga ggwe omuntu kubanga ebiseera ebisinga buli owestressinga nnyo mulimu n'ebintu bye twestresingirako nga tetubiinaako buyinza kubanga ekyamazima waliwo bye westresingirako nga toyinaako buyinza kati kakkana obirekekere Katonda akola ogugwe kati yamugamba ekinaabo kimanyi omukazi nze ngenda mwesonyiwa kyasanyusa mu ssawo kitalina bwegakyaza nga kirungi baasi kirungi yatanazaala yakola ebyekisiru kati talaba lwaki tamugoba kusinziira ku magezi g'omusawo Wadifuna mu high school. Akasoka kulangaga kintu eki. n'okimanyi bukyanga tusinkana mu high school leero lwebisoose okwogera ekyamagezi kati banono ba mikwano kuva dda mu ssomero awe sikikubuuza ababiri ndibwegenda okufuna omusajja ofumbi kati yamubuuza naye musawo bulire ku gwofumbirwa ddi toŋŋamba ku bintu byo nti oba musawo musajja Ange wali. wange waali ani oyo ogwotangamba obaani gwotaŋŋamba ng'oŋŋambye ebintu byo Wali. waali ate lwokubanga waawo ku nniya nga tebamanyi nti bebbo naye nga waali yadde ye ayinza okuba nga takakasa munna sigala mulowoozaako yadde oganye omuŋŋamba aganya omugaana naye ajja munoonya ku nniya waali Yaba Jack. olaba Kya ko stressing. mutuufu naawe komya stress ezo nkitego bwamukwatako emikono egiguma naye ekyamazima okujjako nk'omuntu Basi na mirembe. tolaba sigino Babe. naye bannange n'omukazi tabonerera Kati. Bicha ekyamazima omutima gwe kati gwakyukala nti banga food. kati yamugamba wate ne bukya ku makya ne kiwulika nti banga afudde onjagala nkwagala waali kati omugenzi anankanga utushifutinga entubeerawo beezi ffenna Like to make me happy. ne butuufu bebi tokyogera kunsanyusa I'll do anything. kubanga mu bwangu ddala ebintu bibaawo si bwe yamugamba Yes, close. bwe bukya ku makya nga bba wange afudde onjagala kuyiyimba seetagale mba nyambiddwa n'okuyambibwa Thing is serious. gundi biri siriyasi ojja byogeza buggumugumu No,
No, I know, but if we're talking about killing gundi twogera ku kyakutta muntu kati kivudde mu dying kiri mu killing omukazi abala kakyono kati ndi mu nyumba enene ennyumba yo nnene mukazigo ne oli ayagala muza mukazigo like kati senkulu butuufu n'omusajja oba oli awo yandibadde yamumiza dde omusu ogwera ne gutandika olimba munange ebadde erina kuba surprise gendi naye akayumba k'enzimba eyo kabulako jasiku man, I'm tired because I'm butuufu wano bintamye like he's not appreciative. ngezaako okola ng'omusajja n'omuyayi tansiima These things do it all because of you. kyokka nga muleeta mu maka ga musajja I think it's that well. Like, I don't know what's up. I don't know what's wrong. nga nze simanyi nakigenda mu maaso ne kati ekyamazima nze kati oli semutegera ale kati gwe olaba nti kati gwakimala nga bwe ngimalira nja kimalira ddala gwe tofaayo namugjamu akaseko namulimba byamulimbye awo naye nga point agyogedde bwe bukya ku makya ne bakugamba owange mugenzi onjagala Every day, always tell something new. Yes. Always bring up something new. buli lunaku omusajja taggwako bipya mu bigambo naye ekyo kikulu nnyo omukwano guli mu bano You know, when I'm at home, I'm always sad. ndaba buli wembeera ewaka nze nambeera munyiivu Pick me up. ekisajja kinkuba bukubi kimalako emireme nkakkana I just wish I could. ogume ojjewo naakubiseeyo amasanso eri ereeta essanyu sobola kugalula mukono mbw ate ngukuba oyo omusajja oba bamubajja mu biki I'm just wondering why can't you see that? ne mutuufu lwaki kati tetutandika kubeera ffenna kuba kati buli kimu ke just akayumba kankamalirize bupasikala mubukule bulungi beere nga nkuteeka eri kali awo katono nnyo ka bisenge 10 munnange wegendereze nnyo ebigambo omusajja byayogerera awo mu buliri nze nkubuulira ayinza okusuubiza eggulu n'ensi nga kale naye muli munda abulira ng'ekituufu naye nga takitegeeza oguyaye gukugabira ekyapa kya state house awo olaka state house ako ekyapa ngenda kikuwa ekyo by the way oyo president mulinako oluganda just lwakuba nzisagala kwefasa tanga kwemanyiiza kati gyakaddako ewaka ng'akooye bitya Lydia. gamba waaye Lydia Lidi wakuno annaye kati najja Obadde obulaki. oba obadde oli ku ki naawe olowooza no wabaddewo ekyamaanyi bya bulijjo emirimu gyawaka kulikayi Naye njagala onfunireyo gundi ekyokunywa. kati senkulu nga tasaba kyakunywa bw'akooye ennyo bambi kati bamufunire ku mazzi In fact njagala ne remote. ompe ne remote eyo Ngaddeko nze sijagala. TV ze mulaba sizitegeera Njagala kino. Mba njagala kulaba BBC. kati ye ayagala kulaba TV ya ggwanga zino ez'abantu sekinnoomu tezimukolera Naye yanguwako. oyangwe munnange kubanga ye ennyonta eri mu kumbala embiriizi Bebe. Hali hapa. yamugamba yanguwe yinkujjukiza mukwano nti no likinga commenting Wow. jakuba okoze kyamaanyi nnyo I'm surprised. kati yakyewuunya Praise of what? ate ku lwaki weewuunya ki naawe So you have brought me okimanyi ondeete the other juice you used to make for me. ondeetedde ka juice kobadde oludde okunkolera Everything, like every day. It's like you can see the mirror and it's here. baasi Okay. kati omukyala yemanyi kuleeta bupya kati kanoko kapyamu kulu ng'atandika okunywa naye twasembeyo okuwulira ng'omukyala ono yeeyogeza ku kyokutta omuntu More. Anti konaka. bebe nywera ddala naawe bino ebyokuwumuza obuwomi buba bukendeera abala kati Njawulo. kyamazima bwo bwanjawula omukko akawoozi kakyusekyusemu naye gwe naawe nkugambye bipya byokka era akatesiti k'owuliramu kolinga kotategeera
ajja kategeera annange n'omukazi abeera ewaka omukazi gw'obeera naye omukazi akufumbira omukazi akola ki seera ebisinga teyeetaaga kunyiiza kubanga ogenda kugwa ku zzolo nga ye obwongo bumugamba nti noono omuwa obutwa n'avaawo gwoba bulungi nga buli obumujjukiza nti waliyo okusibwa tebumujjidde obulamu olaawo obutundira awo kati ye mukazi we aseka kumba aseka gasembayo aseka agaseko agasembayo ewayita akabanga obutwa ne butandika omulimo gwabwo bebe kiki nkuwe ku mazzi oba weeyongere bumaliremu ddala kituufu seetegeera kati awo newomubuuza amannya ge tagategeera otugoba nti wete omutwe gumuluma ebyenda bimusiibwa agakwenyaga agakudduka mukozambira awo bebe naawe tontiisa kyokka kyeyogeza oba akatunda kano kanyogoga nnyo bwe buzibu kyogamba olubuto mulimu n'obukufumitirira kasi ategeera siggi n'entufu yamanyirawo kadaga akakoze kati wabadde olowooza ki muku mbuuza bulijjo olowooza ki nojja n'onkuba olinga nfudde ekisawo ky'ebikonde owaayo gwe kennyini n'oyingira nga weefuula boosi ekibonsi ekifuusa ekibonsire owaayo gwe olowooza nze siri mwana wa muntu nga gwe wooli omwana w'omuntu ne bebi okoze eki nkoze eki gundi nze mukazi afumba byolya ate era nze ategese ka juice kati mukwano ejuice ono gy'olabawo mabwati adde akuwoomera byanjawulo kati nyumirwa bambi owaayo ndinga maidi wo omugulunkuba nondekera sente mbonkufumbire kati mbikooye wakafa olumbe ne bannange tamweganye mbuwaafu ne bamutunuulira enkaliriza tebalina ebafaanagana si be b'omukwano abatasobola faanagana ne bamala bonna emyaka bufukunya bambi kisajja kyatu obutwa tebumanya saizi oba oli mungi oba oli mutinitini wayagadde okunyoola ekyenda era musajja atwetwogerera ali kuddimwa naye ng'omukazi temusanyufu okumunanga ekyo kyokwana ofeeko enseefu n'emirembe baaba bebi nawe lwaki okola binati ku bintu byonna byenkoledde ebingiwa n'okunkuba nkusiima nnyo kyova kati akenkuwadde kakusiima bikubo byo byonkuba nsiimye omukazi akimukoze butuufu yeetaaga nakukaka bimalemu bumazi ye bw'alaba sajja watu ebyaddala obulamu tabutegeera bugenda gundi tonkwatako fa bibyo ayinza okukwatako ne mukutuka mwenna ng'ow'omu mazzi muntu nga droninga tebamutaasa munnange mukazi mbw amugjeewo talina budde mbwera musasudde ekyo kyagwana bamaama temukigezesa kino kibi kati bambi katonda nga bw'atava mu bantu be atolowooza mukadde mpawo we kaaga musawo teyajja ewaka juki abadde dokita famire dokita bananga agenda omusanga ng'ebyaddala jaaka
Jaaka ali ku ttaka. Jaaka tatsi alina yadde agasitula omukono gy'oguteeka gye gudda. Musawo yafuna essimu n'akubira ambulensi n'agamba ojje tumutwale mu ddwaliro. Kabanga kayita. Bamuwa eddagala eryasooka wayisa akabanga. Esi bamulinze kuzuukuka ku ddangulo. Yajja asooka amupimeko waneeno zipireesa. Mutima gukuba gutya. Entunuusi zikuba zitya. Kyova olaba ebiseera ebisinga olina okuba conscious. Nze waliwo akajogoli kempa abafumbo ne mbagamba watya ne muteekawo ebintu ng'ebyokuliira awamu nga gwe nkolayo ewuwo muliira ku sowaani emu ne mukazi wo. Kitandikira mu mukwano kikutaasa ne mu kaseera bwe kati. Manyi teri muntu kyasinga kwagala nga kweyagala okuggyako ab'obwongo obunafu. Ayinza okusiima muzikire mwenna. Katufe waki ffenna tumufiirwe n'ebibi byaffe nabyo. Oyo gwakwana ebbali aleme munyumirwa nga nze ngenze. Ne bambi musawo afaayo eri mwana mulenzi ono nenge embeera enzibu. Kama nejjaka nenkugamba omukazi omwesonyiwa kyokka ggwe n'otafaayo. Kati laba byakukoze mazima ddala. Ng'ayagala kunzitako mbeere nzeka. Kumbe omukulu ata ndisoko talumika mbozi ya musawo ono. Bambi musawo tekyamuyisa bulungi. Mayo kubanga gwe musawo ate nga gwagenza. Bambi yasawo n'amusabira busabizi kubanga abasawo bo bakola ogwabwe, naye Katonda yalina ekigambo ekiba kisembayo. Yasawo n'agamba Mukama, nkusaba omwami ono omuwa omukisa ogw'okubiri, nja mwagala. Kumbe gwe basabira Saala zatandise okukola nga n'Amiina tennajja. Saala zikola nga n'Amiina tennajja. Mukama nkimanyi oli wamu nange, kyonna kyenkusabye ogenda kimuwa. Osobola olumpe bannaye tubeere ffenna, nze nja mwagala sijja mulabya munaku omukulu na Saala ya musawo ng'emutuuse ku kalulwe. Kati agenda okukebera ekyuma. Musawo omukulu bannange ozza engulu. Nange Jaaka tufu waliwo omuntu afa n'olanga mukoze loosi ng'omusezi agenda kweyagala. Aba ekinyama ekibadde fresh just butwa bwe badde bukitadde ku ttaka. Bambi musawo yasanyuka. Omugamba weewulira otya kati? Mpulira bulungiko just nkooye. Ngamba nange kale Mukama azzeemu essaala zange, sobola kikkiriza nti nampulidde, kale singa n'ebira byensabiddeko Mukama abikola ne bibeera nga. Musawo yasanyuka kubeera nga ate mwana mulenzi azza engulu. Yamwebaza okumutaasako ye ekiri mu mateeka. Mbadde nteekeddwa ne wooteebaza. Nga naye Mukama yebale kuzangulu, kyokka nno nkusabidde. Kati omukulu eddwaliro wano agamba singa si ye kirabika abadde alina kubanga mufu. N'agamba waliwo kyenkusaba munange, onanfumbirwa wangi. Sewo oguyayi gukosesezza embeera y'obulwadde neguyisa oguganya ebyokufukamira. Musawo agambye osindise munnya mu nsumbi, naye kati ng'awo nambu kati nombu noki.
omanye ebiseera ebisinga ekigambo I love you si kye kiraga omuntu nti omwagala. Ekigambo I love you kinyuma kujja mu kaseera nga mwalaba dda sigino nti mwagalana. Tosobola kumala gatomera mwana w'omuntu okimanyi nkwagala. You know sense. There should be natural love in between you before you reach that point. So bambi musajja wattu naye yakiraba nga musawo amufuddeko nnyo mukwano gwo Kamala. Yatasizza n'obulamu bwe kwe kukyevaamu ekigambo kundiri we yeebase agamba munnange kale lwaki tokkirize ntubeera ffenna. Ye musawo amugamba nti ky'omanya nze nkufa bitole, nkwagala byanjawulo, kwagala bingi, kwagala biri biri, kwagala ebyalagirwa. Bambi naye amugamba nkwagala nnyo munnange. Essanyu lingi okubeera ng'omulenzi yeevuddemu okwegagambula gugamba ogwo ogugamba omwana w'omuntu ng'ate oba mwagala ebya sirias. Omanye ebiseera ebisinga otyamu mugamba nti I love you n'agamba tonsinikirako binnyo. Alo you bayammwe yiri wali oli sikagimu kati munnange okudde eno Walandi Road ono yajja oluvannyuma nga wayise n'ebbanga najja konkone bannaaye yokonkone fukulunzi galire wabweru nakonkona abeeno nga tebajja abeeno naye nga wali owaye anti nze abuuza omwami wa muno ali muzaawa. Ejjejje yagenda nga mubanja n'emyezi 6. Oli sirias? Yagenda mukyala we n'abaana. Lindako landi otamidde onywedde ogambye mukyala we n'abaana. Yalina omukyala n'abaana ne naawe talina mukyala n'abaana. Omusajja yangamba nti talina mukyala yadde omwana. Kati mbw abasajja balimba akajja akirabe. Bulijjo mukubira takwata simu nange mbadde nakavaayo omukyalo kati wekazza emisango wekaleka omusajja nga gamuteza obutwa kaddukira mu kyalo kati kavuddeyo mbu kajje kasetolinge ne jjejje yapyanta dda tabeerangawo wano mazima ne tubala ebintu byaffe awandiika ogambe nti mukyala mugerwa lwe basoose omulaba maliriza tebamututte. Bino bye bintu ebimu bikuyigirize nti mu bulamu you can mess up with the relationship. Weyinga ebizibu by'osanga mu relationship yo nga tonnaba kukola stupid move. Teri relationship eri constantly good. Teriyo and no one is perfect. Tugumira bugumizi bizibu bimu n'ogamba kino kankigumire kino kakibeere bwe kiti but deciding to move n'otambula n'onoba eba sitepu ndalamu. Ojja okudda nga abeeno tebakyaliwo eno wabula nga beeno ate nga bagumidde nga tebakwetaaga. Kati ewajjejje waatamusangayo n'asooka asanga jjaaka owaye kikigwe bambi nsonyiwa atalina akaloboozi kali akagozanga jjaaka n'akajjayo neetonze ku maviivi gange munnange jjaaka onsonyiwe yali nsobi yali sitaani omulundi ogw'ebina nze byokusonyiwa nakusonyiwa naye era n'okwesonyiwa nakwesonyiwa manyi birina enjawulo ebyo omuntu akusonyiwa n'akwesonyiwa kati nnyingire taata nyinimu nga tazze ne bannange ate nga yazimba dde olubuto nange omulangira agambye omukwateko okutijja okuli wano ate ani ono si musawo waffe owa famire kati ate bwebadde osuubira ki waba omusawo ebyuma ebikonagana tebyatika kati labayo mubeere babiri kale nange mbeere wakusatu omulangira agambye oyo tayagala mulabako mbw agende wulira omusika byayoya
Mutufu sigenda banyo ngenda baleka mukolerwa nze agenda n'obbalira ng'obuliri mwegala banje nga temunayi nandi kusembeza n'omusika akuganye oyitemu ali mu lubuto nno kisaayi naye kigambye tekimusiimye genda gy'obadde yennyini gy'obodda Director Mugisha Franka Producer Richard Doni Production Manager Hajat Fatima Story Atera Editor Franka Mugisha ya ulonda abazanye Franka Mugisha abakubiranga masi Kalungi Musinguzi mubazanye so bestie so kugamba nti munange bwete wegenze nenga tufune ebyokuyiga mukwano ebyaddala relationship yo nga tonnakola stupid move ey'okuvaawo manya gy'ogenze tolyegomba kudda oba ajoske tusinkane mu movie endala oba nga subscribing ate oteekeddwa okuba nga zonna oziraba onyiga akadde gwasinga. It's me, your boy Vijay Joshke. A video of more value, the value created by both you and me. Salongo. See you, my besties.